Okyalaba okwanjula n'embaga. Byonna sinayogera kansooka okbanjulira abantu abali mu nnyumba eno. Obuuyi buno tulinayo bataata abazaala Mayanja David. Bataata kansabe muwulireko abagenyi kubanga tuli mu COVID. Nsabe muyimirire babalabe bulungi mu vidiyo. Sitera bayimiriza naye. Abo be bataata. Tulina bajjajja mu nnyumba eno. Bajjajja mwemuke mubawubireko naku lwaffe tusanyusa okubalaba. Tulina bamaama abalungi okuva ekkufu bannange mwemirireko muwube lunaku lwaffe. Abo bamaama Mukama yeebazibwe nnyo, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bwe yali angaba ewa Reverend Paul yaŋŋamba siriddamu mulyamu nkoko. David, toddangayo kundaga mukyala mulala. Njagala Justine abeera omukyala wange. Ffe mu myaka ogw'ekinaana twalokoka nga tuli baana batonze ne David nga tusoma P3. David n'abanga abula naye ng'amanyi Katonda we. Era embeera yonna gye yali ng'ayitamu ng'angamba Samali nsabira. Natuuka ekiseera ne ntwala prayer request ye Namirembe wa Reverend Muwonge ne mugamba sabira mwanyinaze. Ayina embeera gye ayitamu, ayagala okulongoosa obufumbo, ayagala okudda ku mmeeza entukuvu. Era Reverend Muwonge y'ensonga lwaki yamulonze n'omugatta. Naye nga kubadde kusaba olumu ne muweereza Bible ne mugamba saba soma Bible eyo n'agamba Samali Bible ongisoma. Ne bwe yankubira akasimu n'agamba Samali tugenda kulongoosa obufumbo nawanika buwanise emikono ne ngamba Ebeneza Mukama yeebazibwe nnyo. Ku lw'omukwano gw'omwana Justine ow'obuwala ajje akozesa eddakiika 2 aye tugende tumalirize ekiddako. Mukama yeebazibwe. Bannaye Ebeneza. Mukama atujje wala era atutwala wala. Nze neebaza Katonda olw'omukolo guno. Mwami Mayanja taata tweyanziza. Tuli basanyufu nnyo. People, I'm speechless. And I don't want to cry, but I'm so happy and I'm honored. Mazima. Wena aberekereza obudde bammwe. Tuli basanyufu nnyo. Tetujja kumenya kino naye mwebale nnyo. Mwebalire ddala
Mwina side zombi, side za David, ne side za Jazz. Bambi tweyanze zanya tweyanze. Omukama mulungi. Jazz. Nze nkusaba twekwase Bikira Maria. Twekutte ebbanga lyonna. Ebeebeera empagi. Leero, enkya, na luli. Taata n'obwetowaze bataata okuva e Rubaga mu Eklezia Katolika agenda okwogera n'obwetowaze ejja musaba asembere wano abadde Luta TV be bansabye ebintu basobola obikwata obulungi. Abagole baffe ab'ensonga, abaana baffe abalungi, bakulu bannaffe abatuzaalira omwana omulenzi, bakadde bange abali wano, bajjajja ba Buganda abali wano, abaana n'abalenzi ab'emikwano mwenna abali wano, bannange tusanyusa okubalaba. Nange mutukoze bulungi. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza mutabani wange kubanga maama avudde waggulu mwanyina omwana w'obuwala agenda n'agamba nti tubadde nnyo ku probation ebbanga ddene naye ffe tubadde bagumiikiriza era baagala okwebaza kubanga otuukiriza ekisuubizo kiweeyama mbaze mu maka gaffe ne tubazaala era tubadde tukirindirira era Mukama akikoze. Twebale kutuukiriza weeyama obwo. Okusamalirira
Omukyala Lia ekijjula mu ttama kyekikuwa envuunyuula wulira essanyu mu mutima n'ebyolya kati omukyala kwata essowaani omwami toola omwami nkwagadde appetite eri clear essowaani gikwasa omugole omukyala kati essowaani gikwasa metron sorry. Next man, kwata okwasa omwami katukwasa ekyo okwasa omukyala. Next man katukwasa n'omukyala kati enkola yeeno muwanyisa emikono nkola ya kimerika atokwata ku kyakunywa kyamuno good lindako omukyala ng'olina obwagazi tosibentako gaali maama kale tugenda kubala 10 tunywerako emu asooka okumalamu tujja kumanya ddala esaaka liddako tujja kumanya esaaka labentu lyasinza oditegeera tugambye 10 2 emu 0 Mukasera kano mukwano gwange omulungi kugamba nti essaawa yaffe esooka bwe tubiwedde era twongera okugamba nti congratulations Justine and David Mayanja mwe bali kuleeta mukolo ku Delta TV banange mwakikubye banange mwagala na mwasitudde abagenyi ab'amaanyi tubagayiza birungi byereere mu mukolo gwammwe mwami Mayanja we bali kwagala mukyala wo Justine kale bambi omwagala kakati nomunaye katugende mu Bulango bwe tukomawo tugamba nti nkyali wanene ku Malakai Ecology wamu ne Sharitas by the World bwe tukomawo tugenda ffenna endese okyalaba okwanjula n'embaga